tumumanyira mu masiki. Musiba ffe lwali tumumanyidde mu masiki naye leero bamugimugaanye. As you are in church at the office, I ask you, and then you say you go and come back. Ekisooka amanya gange nze Nakiyemba Imelda Mama Martin omugenzi kati mu kooti era nga tubaddeyo nga bulijjo twakedde era n'omusibe bamuleese omutemu naye tebannamusomera musango simanyi kigenda mu maaso tebannamusomera musango bwe tutuuka wano batwongerayo tukomewo ennaku z'omwezi bweziti kati batugambye okomawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano essaawa ze zimu naye nga simanyi ki kiba kyanoonyereza nga bulijjo era bwe mbuuza nti ki kiba kyanoonyereza ng'omuntu yayimirira mu kamera n'agamba nti ye natta obujulizi ki obwetaagisa obusingako obwo nga kivudde mu kamwa ke nga yakiyatulidde nti ddala ekituufu natta awo mba simanyi bujulizi ki bwe bakyanoonya naye nga sofa kooti ekyo kyetugambye tukomawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano ffe ng'abazadde tuba tulina okujja naye munnange emirimu gyaffe gifa tulekayo emirimu tulekayo amaduuka gaffe ne tugaggala tuba tetukoze ate nga n'okujja wano era kwetaagamu akasente kuba tutambuza transport emmotoka zinywa amafuta n'abantu abalala bamperekerako batambuza transport bambi so embeera y'okwewuubawuuba tekyalibadde kirungi nga obujulizi weebuli obujulizi bumala nze simanyiyo obujulizi nkiddamu nti simanyiyo obujulizi bwe banoonya businga Albert kutunula mu kamera n'agamba y'omwana namutta twewuubye kati tukute mwezi gwa 3 simanyi kigenda kutwala bbanga ki naye nga tino musango tebannaba ddugu musomera batugamba tukomewo era ne tudda nga ne leero batugamba tukomewo era tujja kudda tetulina kyakukola butereevu nze nga maama oba ffe nga bamaama kubanga okusinga wano abaliwo bakyala tetusobola kukoowa oba mwaka oba myaka 2 tujja kwewuuba era tujja kujja naye ate era ekyo tekituganda kusaba kooti kutwanguyizaako kooti etwanguyizeeko batini afune obwenkanya ogenda kwongeza ku ddoboozi kitandike amanya gange nze Naafuka Betty omu ku sisita wa Mama Martin tulina obulumi bwa njawulo olw'omwana waffe era nsuubira temujja twetamwa kubanga buli kubanaleetanga omusibe tulina okubeerawo mu kooti naye lwakuba tetunafuna bwenkanya wakati batwongeddeyo okutuusanga 8 ogwokutaano naye nga tulina obulumi tulina okubeerawo okulaba nga tulwanirira okufa kw'omwana waffe era bannaye bannayuganda tulina obulumi kana akaseera battanya abaana battanya abantu ate abatta abantu ne beegaana kwega obulumi bwe tulina bw'amaanyi nga ffe abazadde abaana baffe bafa bafiira bwemage n'emisango egimu ne gigaana okubeera nga gikola ki nga givaayo emisango ne bagivuvuba naye tujja kulwana ku lwa Martin okulaba nga omusango gwaffe tegufa kuba omusajja yamutta mu kyere nga ffe abazadde tulina obulumi obw'amaanyi abaana baffe bafa nnyo kati ekiriwo kyakutta baana ne mu kooti yatubaddeyo nga waliyo abalala abakyala bakaaba abaana bafa abantu batta bannaabwe era tusaba Mukama Katonda atukwatireko mu mbeera gye tuyitamu mu nsi eno kuba abantu bafa nnyo bafiira obwemage ate emisango ne givuvubwa ne gibeera nga emisango tegivaayo naye tusaba gavumenti etuyambe etulwanirire ku mwana waffe ono Martin tujja kwesiba ku ky'omwana waffe okubeera nga yafa tulabe kubanga tufune obwenkanya era tusaba gavumenti etukolere ku musango guno tufune obwenkanya kyetusaba nga ne Mukama Katonda ye mubeezi waffe. Amanya gange mpitibwa Muganzi Mariam nga ndi maama wa Martin omuto omugenzi olunaku lwali tukedde mu kooti olwaleero era nga bulijjo omusibe bamuleese nga weetuli
naye ekyewuunyisa era bamuleese mu kkooti tebamusomedde musango ne batugamba tujja kuddanga 8 Ogwokutaano kyetusuubira nti egwolwo ndowooza bajja kugusoma naye ffe nga ffe abazadde tetugenda kukoowa tugenda kujja mu kkooti oba mwezi oba mwaka paka tetulifuna obwenkanya ku mwana waffe naye nga kkooti tetumanyi kikyenoonyereza kubanga omusajja yatula mu kamera nga atulabira ddala n'agamba natta naye bagaba bakyanoonyereza naye tujja kugumiikiriza paka ekiseera ekituufu ekinaatuuka ebyo Ujja kugura